Catherine Kusasira embeera ye ekyayongera okweraliikiriza mu ddwaliro wabula nga ono yasobodde okuba nga agoinga under an operation basobodde okuba nga bamulongoosa amasavu ku mutima nga bwe twavuddeyoko gye buvuddeko ne tujja ne tubagamba kati okulongoosa kwatambudde ddala bulungi nnyo era nga ono kigambibwa amawulire agaliwo abambi ye akyali mukosefukosefu olw'ensonga operation eno asibye ebintu ebyangu oboolyawo by'oyinza okuba nga oyitamu n'otandikirawo okuba nga otambula wabula nga n'akasente kaggwereddewo ddala era nga wo wennyini mu audio ngenda kuba nga mukuba mu maaso awo wasinzidde n'akubira omulanga President Museveni asobola okuba nga amuyambako ku bill wabula nga zo zirabika nga zimutuuse kati ono abanjiwa akasente akawererako ddala kubanga operation eno yabadde yabbeeyo okumulongoosa amasavu jjukira bamusaze asaidiza wano kumpi ku mutima era kitegeeza nti operation eyo ebeera ddedde nnyo era balina okuba nga bakutwala mu ddwaliro agamu kugasinga mu nsi yonna so eddwaliro yasobodde okuba nga agendamu mukwano gwaffe presidential advisor bamuadvisingirawa nze naawe tuyinza okuba nga tetumanyi wabula nga ye awanjagira John Museveni asobola okuba nga muwa akasente asobola okuba nga bamulongoosa naye nga embeera ye yo erabika nga ezzaamu essaawa eno ku maanyi olw'ensonga operation yasobodde okuba nga agenda successful era bw'atyo awo wennyini wenja okusabira nti video eno gimpereka like kikulu nnyo kati awo wennyini weyasinzidde n'asobola okuba nga agenda n'agamba nti our dear Ugandans, our diva Catherine Kusasira oyo admin we had a successful operation yesterday. Let's pray so that she gets a hasted recovery. Tumusabire ayingira okuba nga awonera ddala nga operation yasobodde okuba nga egenda bulungi nnyo naye bazaawo abantu okuli Rita Kagwa Lirikisi ate kossa n'abalala bangi nnyo n'Abannayuganda mwenna gye musinza okuba nga mulaba ne muba nga mumusabira nja kusaba video eno bannaye gimpereka like kikulu nnyo information eno esaana etambule oba oliawo ku bantu bonna bikikwatako muyimbi Catherine Kusasira nga tuggyemu byonna bambi asobola okuba nga afuna akasente asobola okuba nga akawayo mu ddwaliro ate obulamu bweyongera okuba nga butereera ddala kati awo wennyini ngenda kuwa Fred Lumbuye atabuse alina bwino gwalesewo okusasa Kusasira ono ekibazo kitambula eyo gy'oyituyitira nti omukulu ayagala kuba nga asaba asylum wali e Canada lujjukira bbaawe gyali e Canada akosa n'abaana be kati omukulu naye mbu kakodi yako kakusaba asylum afuna akasente akasobola okuba nga kagenda kubabeezaawo ng'ayita mu mbeera ey'okwerwaza ebigambo bya Fred Lumbuye era bw'ati bw'agamba yafulumya eggwanga n'agamba nti mulwadde ng'amaze otuuka eri bamufunire ssente zigenda omubeezaawo eri ng'entandikwa eryadde etteeke onoonya babloga bonna bali e Canada obawe ssente batambuze ekiboozibozi kyo era babloga basinga omungi babasasudde batandika okutambuza ekiboozi kyo nti olina amasavu ku mulimba no wadduse buddusi kubanga ekisookera ddala nabagamba Museveni akukozesa nga tana kyakwetaaza wadduse buddusi I can confirm this essaawa zino bw'oba toli ku nnyonyi ogenda lumanda okumuwa e Canada oteke asylum claim yo naye olwokuba nti wasindise babbuloga bamanyiira bamanyiira abantu b'enkyukakyuka kati tugenda kukulagirako bwerero lwa tugenda gifuna A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752 One, omwezi nga gumabega waline Lieutenant Kano Kahanga Mohanga ku Air Force Entebbe ngoyambadde full combat in ya Air Force bino byonna tugenda bita atochimanti kasita migration zitegera nti oli government official mu ggwanga tolina wosobola kuyita bino byonna tubirina
Mulinde mulembe kwa mubakulija. Muli tukubira. Muli tugamba. Amena Yesu. Want to bring mine out. This is mine. This is mine. Tukaddemu kano bino byonna tugenda bisirika wasindise babulogo bamanyire nga nkoze post okutegeeza ensi nti wadduse buddusi nosasula simu eno liita kagobo Bungereza n'abala batandika okubuuza ekibuuzibuuzi bonti n'amasavu ku mutima katugenda kukwabya togenda nate ojja kudda e Kampala sibwo tebwagamba Mulinde mulembe kwa mubakulija. Muli tukubira. Muli tugamba. Amena Yesu. Want to bring mine out. This is mine. This is mine. This is mine. No problem. Fetugenda bino byonna tugenda bisindika. Ababaza okuzigana. Atugambye abadde alina okureceivinga sente ajja kulwakuna bwana bazze sente ze weziri era mugenda kundaba nga tugenze n'ewalala tulina okugaba obuyambi sente muzijja wanga nyingi sente mugenda zijja wezo muzijja wasinga ozijjitegeeza okyakikola ozijja wa sente zino gyenzijja omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala Zomuchala yadda nkwazana ku omuchala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda okugendamu. No problem. Mumala okuwono n'eggwanga lyaffe mwe mudduka. Enda kuwona katono nnyo. Temujja kudibaga ggwanga ate mudduke. Gwe kennyini okumanya bantu mwe muli basiru nnyo talina kye bakwagaza. Kati wagenda okukima ebbasa wa Museveni Janet yatandika kukwata ku kabina ng'abuuza kino kituufu oba vako muno video tebalina kibakuba bakulaba ng'ekidomola kankaddemu kano Janet yakwata kabina ko ng'ayala kumanya kino weesibye ekidomola bwe weesibye gundi fako Janet najja nakwatako Tebana kibakwagaza kikyete kuddusa president video zonna n'ensindi video tugenda zisindika ku migration neno ku full combat walimu ya air force tujisindika ku migration ojja kudda tojja kubeera Canada pose nga togera la kufuna papula mwayi musaaga muzanyira mbintu bino. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.